enteekateeka ng'eno tubadde nayo era ku lwaliro njagala okwebaza Mukama nti lugonvu ku bwa lugonvu bwange nyina abantu abasoba mu 3,000 betusobodde okufuula ba Landlord mu nkola y'emu eno. Ng'omuntu ajja n'agamba nti mwami lugonvu byali byagaana. Waliwo eyangambye mwami lugonvu okimanyi nti birthday yange yanga 16 kino kye kirabo kye neewadde. Abantu abasoba mu 3,000 Mukama atuyambye tubafudde ba Landlord. Ekirubirirwa kyaffe nga tuyita mu model villages ze tugenda okwezimbira tweteremu buli kye twagala. Ekirubirirwa kyange ne ttiimu gye nkola nayo yakukola amaka obukadde 5 okwetoola Uganda. Okufuula abantu obukadde 5 ba Landlord ne ba Landlady. Abantu bangi ekibalemesezza okufuna ewaabwe si lwakuba tebasobola. Naye muntu kyagenda okugamba nti sasulanga emitwalo 5 oba kakadde omala ofuna ettaka. N'oyo akigamba ogenda ogira oti nga bagamba nti essimu bagizigyeko. Nti ate be bani nti batugambye balinga aba Capital Chicken. Nze temumanyi masimu ge bankubira ku Capital Chicken. Bangamba mwami lugonvu ndowooza olaba ebintu byammwe ebyo bya Capital Chicken ebyo. Naye byonna njagala bagamba oba oli mu kuyiga ffenna abali successful tusooka kutomera